kiri ekizimbe n'ekyawali wansi n'ekiri wali kitubiseeko sente zaabyo tezikyalabika bulungi ate ng'ebintu byene ebisinga bino ebyebizimbe gwe obadde obikolako ono simanya kamogawo kamuga wandibadde omuteeka ku kyo n'atulaga sente ezo sina balansinga mbitabo kirungi ebitabo byano gwe obadde obibalansinga naye kati kolabo oti ensonga gyogerako njirabo naye kati tomanyi nti nno obuzibu bwetulina kati bunene kayinza nokutuwulira nti obudde buno saagala kateeka ku kwesi y'ebyo kuba kalina mishoni nnene esinga neere nti ate ekizibu kyennyina nze ndi plan ndi mulekwa saagala kudda wansi nze ndi plan ndi mulekwa njagala kudda buliriza okubba miliyoni 2 n'okufiirwa obugagga mpaka ogenda fiirwa kubanga kino kitugobako ekyettaka kiyambira ddala ffe okumala emyaka n'emyaka nga tuli bagagga bafumbu kati tonnavundako okitegera kati ero tugenda mumunyiga ne tumunyiga mpolampola okitegera tulina kye twetaaga wali okitegera eyo mission gye talina yamaanyi kuba kati olaba n'ekizimbe kino kyenyini kasu giri emyezi 10 gisigwe mwaka tokyasobolerako ddala wadde omusaba wadde ennusu y'ekikumi kayite liweddeko kayite kamoga jangu mukwano jangu ako wayi abeera mubijja segeti mugamba mutya manyi mbadde n'abantu wali bwentereeza watonya kati ng'amazzi gayitawo nnyo kati ng'abantu babeera beemulugunya nga bw'oba omukazi ono ali omukuvunja awo yeemulugunya ebintu ebimu tukole ebipya lwaki mu kaseera mubeera mukuli biti akasente sente teziri ono kamoga bwati mwaka ku mwaka aba atereza ate oli watereza mukama wange ku nyumba ze bana ensanyuso balawo naffe okusa ensanyuso tugende kabula kwata milioni oba bbiri oba ssatu wetaaga miliyoni izo sente nyingi ati oyinza okwekwasa tebikaseera semanya ate omugogo lutonyo lindako ebintu ebyo ono naye sente zaalina kati zaatanako janguse sente tuzirina nemuddamu ebyo gundi yo nnungi fuula kamoga jeba kale leero tuleeteddewo tutadde emifulejje munnange embeera wenti naye kati wana wano nina kyenjagala okubalawo kamoga olaba embeera gy'otambuzaamu emirimu gyo tebadde mbi naye yongerayo okyegera bulungi ekizimbe kyawali waggulu yesebo wateeseeko makkati emyezi 6 twalabye emyezi egyo zezo ze bampadde bakuwadde watugana nalongo oli waggulu yapangisa kalina nnamba sente agenda zikuwa omulundi gumu era ennaku waleeseeko kitundu sibitegeera sooka olindeko omanyi gwe otandika okuwoza siwoza naawe okitegeera oyo twava ffenna mu kyalo naye embeera etandisa okukola ki ekyamazima kyo kati nze kankubuulire Mr. Kamoga ononsonyiwa obadde okwatagana nnyo noono nze ndowooza obadde olwawo sikumanyi nnyo naye naye ono mukama wange alowooza ki okumaliriza akayumba kano akayumba kalina engeri gye kalabisaamu obi awaka wano kyova laba omuntu wakalaba nga kafaanana we kati aba alowooza naye wano waddugala oba ye alowooza ayinda kubanga mbeera mukana akayumba akatawedde singa yakalekera ddala nemanya nina kuba nga ntulirawo obutuuzi nga bwensanze simutegeera kati nomugamba kalata yasooka mpe sente netaga sente akayumba kano tukakube plasita nakayumba keetaaga ensawo za sementi plasita ensawo 10 plasita ensawo 10 keetaagamu siiringi keetaagamu siiringi wakati nina okwetaaga akasente ako naye kanyambeko ensawo 10 siiringi tiles tukakube ne tiles kabenga kalabika bulungi ne basikale abaliddako baligamba nti asikale yasooka yalekawo ekyenjawulo stop awo tebambuuza asikale emicungwa gino gwagirya naye nga mukatonda siryanga ku mucungwa nagumu kumbe gwambaza nga siriwo nojja noonoga andabe ne gwonoze nakitto yanoga emicungwa era bw'omubuuza gaafu bugamba nti munnaye mwasimba gyaki ebyo byonna bingamba bimugamba omutwe ogenda kuntamya olugezigeziwo maama bwetunaagaana okuva eri mu nnyumba tujja tujye kubibala ebiri mu kompawundi bateekamu bya anti ng'obisabye nza kabirongoosa kabikuuma ne kati ng'ovudde ku ekyo
kale ngina kusonyiwa emicungwa naye bw'obeereeyo munda lwaki tugamba nti asikali akatunda kemukamudde asikali yeetagayo olugiraasi enkoko mba mufumbye ku nkoko asikali yeetagayo ekifi nimwe ne muleeta supu kagamba nze mumpamu supu gwe bagambye nze nkiryako kati mu nnyumba mulimu abantu 6 enkoko ya broiler nene weti tusobola kugamba nti ekisambi asikali ajo kirya po nange nkola kyamaanyi obutakuumibwa temubaawo ogenda kuzisense kuba kati nze nkola ebintu byange nga mbibaza kati mu budget nataddemu kuleti ya bbiya nti nnoba nga njifuna bwe naatuuka nga bampa kuleti ya bbiya bonansa olaba wenkumma sinywa mwenge tonya mwenge fine bonna bootuusa okufuluma bulijjo ofuluma nenkuleka bw'otuuka okufuna negamba tofuluma bwe naafunamu nambuuka ekisaakaati naguluupa ate bagenda kisaako amasanyalaze ebyo byonna byayise mu budget wakabadde tondakimanya Wedao wekoze. Abali emicungwa gya kuno nakitto era temuddamu kubuuza nakirya nakitto ne kamera emulabye. Bali balowooza nti toli siriyasi okunjagala naye kati wenkikakasizza naye kabombo nali siyinza kisuubira nti nno mu kyalo waliyo pulojekiti ezifula naye ssebo bwe yanteeka wano mu mbizi ze nensooka nenyiiga nempulira kisungu nengenza okulaaba nange embizi ensibisizza akaviiri omusajja yenna abadde ankaddiriza baleeta bali eri banyirira bunyirizi twali ba ku kibuga ne lunteeka mu kyalo nange kenabazizza gw'owulira gwe munno namutunze njagala omanyi kino yansibizza zino enviiri mukama wammwe yenze ateera mukama wammwe kubanga yabankwasa yali yanteeka mbiswayiri nsiba biswayiri ninganga oba bakyala babannamwanda obanga ninganga musibo obanga ningaki ekati kenasibye munno nemukwata nemuwa abaguzi ne bampa emitwalo 10 nensibisaako enviiri za mitwalo 7 owulira nensigaza 3 kati gino 3 ngenda gikolera ki ndiwe kabombo oba ngisigaza si naye nga ngimuwanja projekiti yaginkwasa kitegeeza sente zenjije mu projekiti mba nzikwata butereevu ziba zidda ku gundi yange ku akawunti yange kati 7 gwagudde kitegeeza 3 ngenda zikolamu byenjagala ate gwe naawe teweeyibaala kyoba omanya naawe ogenda oli mu lusuubo oganya okukula oli awo omanyi mu abaddugavu temukulakula nnyo gweolina okula gwe nyina okuggyako ekiteteeyi kuba mukama we yampa kino oyinza okugamba oba ndi muki ndi mu yunifoomu yasomero lwembeera munaku nyina okugula engoye nyina okukola enjala zange nyina okukyusa engato buli kimu kati ngenda beera mupya oyo muzeeyi akakase nti nno nange pulojekiti gye yampa nyina waliwo ekinyongeddwako koba okitegeera kubanga yampa kweyongerako yensonga lwaki nange ntandise kati okulinnya amadaala oba okitegeera zaala oba ntunda bwana oba gwe kati gwamanyi naawe ekyo olina okimanya sigenda kusitula bwerere nga bidomola byamu zaala tulinga ssente newozisuula mu toyi bazilonda banaye liita nampulidde ekikulu jangu sebo naye banaye kati kambuuze obadde okola kyawo olina byokola nga ndi wali kwegamba obadde mbega kitaawo yakuteekawo mbege buli kyenjogera okiwulire ndowooza gwe likoodayi obadde ompuliriza mbadde okuwulira byoyogera naye mbadde siri kugwe mbadde nina byenku kakati ssebo ebidomola by'embizzi wabijjeeyo mbadde mmanyi nti n'ebidomola by'embizzi gwalina wabula bannaye keti waabwe mmanyiddwa kitammwe mmanyiire nammwe abaana bazaala nammwe mummanyiire nze oba olaba ku kiraasi yange kanaakaviri kange kano koolaba olaba nsobola okugenda n'Australia ebidomola by'embizzi santani yazikuwadde ez'okusiba ssebo taata saafumbirwa gwe nafumbirwa kitaawo ziri embizzi zirabirira nze eri pulojekiti gy'olaba kitaawo yagimpa nammwe yali abalaba muyina kulya ku bumyu so si ku mbizzi kati genda ono n'ebidomola by'embizzi embizzi oziwa ekyokulya kubanga era neyo ngenda gitunda tombuuza ssente gye nazijja lindako gambye ati n'eri pulojekiti iyo mbadde manyi nti nogwalina okuleeta ebimere by'embizzi kati omanyiire nze nja kukola kibukana gwe abaana nga bamanyiira kakati oyo omwana wamanyiridde kweja emyaka 8 gy'ayina olwo oli mukulu we agenda kukola ki tebagenda kunkuba bukubi
tebagenda kunzitawa ne wakitaawe ne banaye kabombo kadde sigenda mmanyirwa ye yennyini omuzeeyi mmanyirwa n'ezembwaze ze yaleeta obuleesi wano soboze ngene nsitula ebidomola by'embizi eno oba ositula ekidomola booti enviiri zasibye empanvu eno bwe zigwa ku bimere by'embizi enviiri zange zonna zigende zigube tebamanyi nti zino enviiri zirina obeerayo myezi ena ne luli olubizi we lukula wabula bannaye abantu baano bajooga n'olabirira abantu n'olabirira embizi kati n'embizi ndowooza zinatera kutandika kummanyira ziŋŋamba olya kuffe enviiri zaffe sente zaffe kuba n'ezino embwa zitandise butandisi kummanyira tebagenda kati kummanyira kabombo wookomerawo wano leero wogenda okumanya ki kyeweereetera wano mu maka muno sigenda kumanyirwa baana nze sigenda kumanyira baana ekyo tekigenda kusoboka mu maka muno kangende ewaliita newe nkomerawo yaggolazeewa kati oba kadukidde buddawa newe newe naakomawo nja kasanga wano kumanyira bumanyizi bakulu luviiri lwange mbugenda olete ebidomola by'embizi ate oba projekiti yo nobawulira saba oli wano okyali wano mukulu inagambye ndi wano Manju bali mu kulongoosa ku motoka nti ebadde eddugala yanguwako obudde bugenda gwe tobulaba yanguwako dakika nga mmeka nga kkomye kale yanguwa mbiizizza wano obudde buno bonna ndi wano balowooza sirina byakukola muli eno mukyalo mulya ku mmere y'obwereere wenoonyiridde ebbero biitiize naye okwe onyirira nyiridde zina tuse mukyalo nsirugadde amazzi gaayo mabi anaye mwasindika mukyalo naye kyalo sakimanyi kankubuuza otuuseewa yo no nsonga nkulu naye munnange yinza obutaba byangu bitya abibi ebintu si byangu nno mwe mubirabanga ebyangu naye si byangu Keti ye ali kuki tetulidda olwo omwana ye baaba yukala kati kiri ekizeeyi ndowooza kimukolera byayagala banange omwana yatuuka n'atuula talina kiddaka ali awazunga buzunza ati kyalo ku kyalo era olwo omwana bananze mukole ebintu nga mwanguya kubanga tubikola naye Keti nga bw'omumanyi oba maalo oba ki oba byatuuka mu bintu n'aterera n'alaba ng'ateredde n'ensonga yazivaako nze mpulya pressure ntimbi buli kaseera mpulya pressure yama kye tugenda okukola tugenda kwongeramu amaanyi nakusindika mu kyalo oyambeko Keti ebintu bisobola okuba nga bitambula mu bwangu naye sitegeera ki kyemuliko bw'omuwerekera bwolekezi bwazunga ng'odderi nga nawe ogenda eri oba kale manyi kye tugenda okukola munnange tugenda kwongeramu amaanyi naye amaanyi mugamba kwongeramu amaanyi naye naawe n'abagenda wiikisi bbiri nga wiikisi bbiri kati naawe genda ng'oli muwala asikiriza asikiriza osobola okweteeka wabaawo ekintu kyongulaba kikulemeredde nga bali abantu bakyalo ng'oli wakibuga ng'omuntu w'ekyalo akusinga atya amagezi kalina ab'ekyalo mukwano balabuka tewali kulabuka kwamu mulinga muli eyo engeri gye muli ku mmere ey'obwereere muli eyo muli mu kulya buli mmere Keti ali eyo ogamba azunga na kizeeyi naye olaba otya nga g'osoose n'ogendayo ona ennyanzi yakagenda wiikisi bbiri katadolo bona asanga Keti yogenda munenya tebamukube bukubi naye namwe muliiba ekyamazima ekintu kati bwe kyoma tugala kikwata bulungi nze kenagenze mmanya nti kati kenatuuseeyo
ekimu kigenda genda mu maaso ne mutaka mulaba ebiriko oba temubiraba oba kwetegaane oba ninja kikola nakusindikayo nkwesiga ekyamazima nga nkwesigira era nga nange nkimanya mulimu nja gukola kati kiki ekikulemye mufufu nemba nga kyetagisa kufukuuza kasasi yali mu nju mufufuze tubenga tulanga tufuna ebintu ebyo mu budde egula bano siteredde pressing bandi bujjo omusajja mbuuza kyekitambula mugamba abaana bali eri babikola bali eri bakikola ebintu ebiriko bannange byamaanyi tasobola kubivaamu awo natambula n'agenda ebintu byakoledde tugenda bikola kyomanya tugenda bikola kati amagezi singa mbadde mazeeyo omwezi wandiyogera amagezi genkuwa era kati wiikisi bbiri gubanga mwezi kati amagezi genkuwa gamba Kate nti nkutumye owulira nti nkutumye newe kiba kyetagisaki mugamba atankubire ku ssimu awe kubaamu okutta oba kutta oba kukola ki ze sifayo kasanga muletedde ebintu byenna batuma mu ngalo tujja bireeta nze saagala kumanya oba mufu oba afuba bakola ki saagala kumanya nkusuubiza tujja bireeta naye ate erindako endagaano wagamba nti myaka simanyanga ataano kati beefaanana etiini ate beefaanana manyinza n'ogiraba nga tetegerekeka ndowooza basiyeyo kati bikyasomeka ebyo ekintu ekitafa wiino tafa naye ate munnange nno nze nkubuulira ekintu kino oyo kakazeeyo kalaba oyo omuzeeyo omulaba oyo simala kabomba zaakako oba kabombo bagala nsindike bamisani oyo omusajja alinga aliko oba biki oyagala nsindike bamasinali bamugyewo bujja ate singa tumugyawo kati mubintu muli mubizanyiramu buzanyizi mulinganga abagamba tubizanyira mugomanyize vuga tugakola emirimu kati tambula gamba Kate owulire ankubire kati simu wakati nze ndi munyivu wafuna esimu oba leero oba ekawungeezi njamugamba naye lero kimanyi mukyalo waba yatayi mutaali awo nwantu zano tubona akatula neno oli mukumbuza bibuuzo nziramu kino nziramu kino tula no mubiro bukazi wampadde kiji gwe kiki ekikusasuza omuntu kyasikiriza okuwa sebo onkola okola mulimu kiki kyondeete jabbire kano kiki kyondeete nja kubireka ebintu tufunamu kubajjukira nawe ogenda kuva bwe mbeera mu bwavu bamwavu tulina okutegekera kati olina okunkwatira empola anti nze wasindikayo ndi mukazi eri ntaddeyo obulamu bwange anti tulina okutegekera abaana baffe sinaanuka bulungi sente ningenda kuleerako sente sagala tontabule njagala sente anti sidda mutalo nga tompadde sente olema kyetugenda okukola ngenda kuteerako zino eziriko ku ssimu yanguwa nzikusindikira gamba Kate ekyamazima ndi mu bwetaavu bw'ebintu ebyo ebintu ebyo mbyagala nga biri mu ngalo zange ekirungi bw'oba obulungi mba bulungi kati Kate ngenda kumulemerako nze sifaayo oba akasajja mukatuga oba mukatemako nsingo oba mukola ki nze simanyi kasamugeterebi ati kakati ebintu ati muluddewo kati okwatawo tugenda onsuuleko ekyengera naye tomanyi gyenkwata obudde bugenzi ne bannaye ebintu ebyo mubizanyisiza bubi mu bintu byenkwata gye mubikwatamu si yennu musajja watooyaka tugende